bwe kyava. Ensibuko obuvu n'obuddo kalira gwe tukutotolera kawonvu n'akagga kyajja kitya kyatandika erudda waniya kyatu kyaliyo mu kuziika tuli ku kofini kuziika kwawedde kofini twagimaliriza mukama kofini nga wakutudde twabalaga wali nti kabaka mukyala we yamuziika waggulu nze nali manyi omwo monna ogenda okugambira eyeetuze kyava bwe kiti omuntu okwetugamba ebyafaayo by'okwetuga we naabyogera wano abantu bajja kutya okwetuga tuli ludda wa leero n'akalabba bajja kajja wate nga tupulaninga kazza naye ng'olunaku olwaleero tugenda tutunuulira ekibuga Kampala kyajja kitya okufuuka ekibuga Kampala kyajja kitya okuba nga kyekibuga ekikulu kubanga bwe tutunulamu emabega abantu abaviirako okufuula ekibuga Kampala ne tukiyita ekibuga ekikulu capital city of Uganda ate sife baddugavu ate bazungu be batulonderawo fe abaddugavu bannayuganda sokondeko ekibuga Kampala sife twagamba nti kiba kikulu sife bazungu be basonga nti ekyo kyekiba kibeera ekibuga kyammwe ekikulu nampe ntuga babulire tuli nkoko omanyi si nkoko anti kakunyonyola enkoko si nkoko musumatanya no ginyonyola mu ngundi enkoko emasaka oba bazisibye nga ziri ebijanjaalo emisana mu season y'ebijanjaalo bazisiba ne mugita ku sawa 11:12 naye awo enkoko we bagisibidde ne bw'ogisumulula musitula w'ensitulo gitwala mu kayumba weegenda okusula ebeerowooza ekyali nsibe nente bwetyo bwemanyiira omugwe ennyo ebbanga eddene otuuka ekiseera nga ne bw'ogigugjako ewulira nga nkolaki nga nsibe ente bw'obeera ogikama n'ogisiba bayita embowabowa otuuka ekiseera nga tokyagisiba ng'okamankama ng'erowooza nti akaseera kano bamaze dde okunsiba amagulu kati masibe kakati tusobola kubeera nga abazungu batulekera Kampala nga batugambye nti awo nga naffe wo tukyali nti awo nga basibirawo nga tulanga enkoko eyombi eri mu sizoni y'ebijanjaalo ente eyokuna yeerwati emala gadduka temanya ekyesooka gyebeeraga ebeemanyiyo olufina egikanga neyokubiri egobera naye egamba kaŋŋendereko kakati neyokusatu egamba kampite bano bebayise naye eyokuna donesindwogere tulimu omunya tugende tulwogera munnange bwe twetegereza ebyafaayo by'ekibuga Kampala bwe tutunuulira ku bazungu abasookera ddala okujaano mu ggwanga lyattu Uganda njagala ojjukire omusajja eyajja mu mwaka gwa 1860 bamuyitanga Richard Francis Bolton oyo yawandiika akatabo ku Uganda wabula ye ekibuga kyeyagambanga nti kino kye kiyinza okubeera ekibuga Kampala si ekibuga Kampala ye kyeyalabanga ekibuga nti wano nga teyakiyita Kampala ye yagamba nti Banda omanyi Banda owa kabaka kireka Banda nti kyekibuga kya Uganda kyekibuga kya anti eno bagitanga Buganda nti kyekibuga ekikulu oyo ye bwe yadde yayerimba zungu bwe yabagamba yabalimba era naye